Salongo okuva mwezi wa New Eden Center Paka Ministries gekitebe kiri Katwe era ne kanisa Katwe tugenda kubanga tutandika n'okuyiga okugabana kw'okuyitibwa kw'eggwanga Uganda. Kanebaze Katonda we w'ekitiibwa okumpa omukisa okujja okweza gye muli erinnya eriweebwa ekitiibwa namwe mwewe omukisa era nange mpeebwa omukisa nga tugabana ekigambo kya Katonda. Tandise ne Isaya 19 egamba weti ti omugugu gwa Misiri wano Katonda yali ategeeza Africa mwemuli eggwanga Uganda eddonde. Laba Mukama yebagadde ku kire ekiyita amangu ajja mu Misiri n'ebifaananyi by'e Misiri binyonyezebwa mu maaso ge n'omutima gwa Misiri gulisaanuka wakati mu yo. Katonda yategeka okujja mu Africa naddala mu ggwanga eddonde Uganda aloka asaanusa emitima gyaffe tubeere mu mbeera nga tutisse obuvunaanyizibwa obw'okuweereza omulembe Ogusemayo nga ffe tukulembera amawanga. Ngenda kulinnya olwokubiri lugamba nti era ndirwana n'Abamisiri balirwana na buli muntu mulirwana we na buli muntu muganda we ekibuga n'ekibuga n'obwakabaka tiokulwanagana okugenda mu maaso mu Africa ne mu Uganda wano awo Katonda alinamu omukono okutwanaganya tutuke ekiseera buli omu awulire nga akeŋŋentereddwa alemereddwa. Tuvala mu Uganda eggwanga eddonde wabaddewo nnyo obulwanagano kabaka togende bugere olwo lutalo lwa Besigye olwo lutalo lwa Bobi Wine olwo lutalo ene kanisa naffe tuli mu bulwanagano musumba avumira munne ku kituuti amaka galina obulwanagano. Katonda yalinamu omukono ng'anoonya abaddugavu okumugondera tusobole okumuweereza. Ngenda ku lunya olwokusatu lugamba nti n'omwoyo gwa Misiri guli gwamu wakati mu yo nange nditta okuteesa kwayo baliragwera ebifaananyi neyali abasamize neri abaliko emizimu n'abalogo. Katonda alina enteekateeka ey'okutta okuteesa kwaffe abaddugavu naddala mu Uganda. Tubola ebintu bya Uganda buli kintu kye tukola kirimu emivuyo. Katonda ayagala nnyo okutta amagezi gaffe n'okuteesa kwaffe tukyukire ye tumuweereze tutegere kyatugamba. Awo okuteesa kwaffe kujja genda mu maaso. Olunya olwokuna lugamba nti era ndigabula Abamisiri mu mukono gw'omwami omukambwe kabaka omukanga alibafuga bw'ayogera Mukama w'eggye. Kano yategeka okuteeka abafuzi ba Afirika nga balina emitima mikakanyavu nga Katonda abakozesa okunyigiriza buli muntu okulabanga agonze naddala wano mu Uganda omukulembeze waffe ye kyasanga kyasalawo n'ekyo kirimuko omukono gwa Katonda. Weewaawo obudde butuuse naye Katonda amukyuse ate akakanire Katonda tuweereze tutereere naye ng'ebibadde bigenda mu maaso bibaddemu omukono gwa Katonda ng'era tosobola muwangula kuba Katonda waba akozesa omuntu oba tonna bw'osobola muwangula. Kati tulina obimanya tuleme kubeera mu kulwanagana naye tukyukire Katonda tukkakane tuteese tubeere nga tutereeza eggwanga lino. Ngenze ku lunya olwokutaano ngenda dusoma n'olwomukaaga n'olwomusanvu luga nti emigga giriwunya n'obuga bw'e Misiri bulikeewa ebitogo n'essaalu biliwotoka amalundiro agali ku kiira ne byonna ebisigibwa ku kiira birigobebwawo birikala so tebiriawo nate. Bayibuli eyogera awali omugga liva Nile okuva ku lwokutaano awo bw'osomye bulungi ngega nti amazzi gagenda kendeera. Kyovula nti gavumenti yali ekola ddamu eyokubiri amazzi ne gakendeera n'emigga egimu ogenda okulaba nga gikalidde nga mayanja ate olusi ne gikomawo. Kanaagamba nti n'ebirimibwa n'ebirundibwa kyovula abo ebitoogo byonna tubisaanyizzaawo kubaga nti ebitoogo n'essaalu bigenda kusaanawo. Tugenda tuziba entobazi bulijjo dda emiti gyonna tugisaaye emmere yonna egenda nekala neyengerera ebitooke n'emmwanyi ng'ebyo byonna birimu omukono gwa Katonda nga Katonda anoonya abaddugavu okubanga tumukyukira tutandike okumusinza mu mwoyo n'amazima. Ebirundibwa byaffe byonna bw'ogenda obitunuulira bigenda bisaanawo kubanga tululunkana na biri ebizungu ebigwira ebikozesa omulagala omungi ebyo byonna ng'ate bireeta endwadde ezannamutta. Tuvala abazungu ne bajja ne mu kyogamu nga baagala nkoko zaffe zinansi bo tebazaagala olw'okuba tetuna kya n'embeera ennungi naye bunnabbi bugenda bututuukirirako obo Isaya bwe yalagula. Ngenze mu Isaya olunya olw'omunaana 19 olw'omunaana luwulire era abavubi balikaaba ne bonna abasula amalobo mu kira balina kuwala n'abo basula ebiragala mu mazzi baligwamu amaanyi. Abavubi mu ggwanga Uganda bakaaba ennyanja yakukaayonero erina bannannyiniyo envuba mbi emundu eringa mundu naye nga kiri mu byawandiikibwa nti abavubi bagenda kukaaba. Abavubi ebiseera ebisinga tebasinza Katonda kuba ku nnyanja gye babeera baba batera kusinza bintu biriyo. Kati Katonda abataddeko nabo omukono naffe n'atuteekako omukono gutunyigiriza era bannansi abateesobola oluusi balya bigumba bino bye bayita bifire nga mbwa naye nga byonna biri mu byawandiikibwa wano era nawulako nga
n'omuyindi ayagala okuleeta ekiteeso ti ebyennyanja bibenga ffe bannannyini byo tetubinaako buyinza empuuta naye nga birimu omukono gwa Katonda. Abantu ge tulina okumanya ti senga tunaakyukira Katonda gino gyonna emitaana gijja kuvaawo, naye tegitegeeza nti ne bwe tunaalwanyisa omukulembeze obukulembeze tujja kugisobola. Ekyo tekijja kusoboka. Ate naye tekitegeeza nti tejja kusobola okutereeza eggwanga, nakyo tekijja kusoboka. Kati waliwo omukono gwa Katonda ogutunoonya ffenna gwe tulina okukyukira. Ngenda ku lunyiriri olw'10. N'empagi zaakyo zirimenyekamenyeka, ne bonna abakolera empeera balina kuwala mu myoyo. Empagi kitegeeza omuntu ekintu kye yeesiga. Kati Katonda buli muntu kye yeesiga, naddala mu ggwanga Uganda Katonda kyamenya. Ayeesiga ettaka bali mu bbako, ayeesiga emmundu naye ogenda okulya nga akaba nti waliwo abanoonya era ne bamukuba amasasi ne bamutta, naye nga ne esikooti. Yeesiga abantu bamwefuulira, abeesiga bizinensi nazo zigenda. Kati buli muntu kye yeesiga, buli kintu kyonna Katonda akiriko akinyeenya, naddala bwano mu Uganda kyabaga nti buli kintu kyesiga Katonda agenda kimenya. Naga n'abakolera empeera okunaakola mu myoyo. Abakozi mbawulira abasirikale, ne muwulira abasomesa, ne muwulira abasawo, ne muwulira abalamuzi, nga buli omu akaaba olw'empeera saawokka n'ebitongole ebirala. Naye ng'ekyo kirimu omukono gwa Katonda nti abafuzi balimba bulimbi bantu tugenda kubongeza emisaala, tugenda kubawa. Ate n'owulira abafuna emitwalo nga miliyoni nga 8 nga n'ebiwandiiko ebituufu talina. Kulaga nti bagenda kukaaba. Kati buli omu akaaba bukaabi, buli omu adaaga budaazi. Ne twagala okumanya nti kiki ekitubonyaabonya, tunaakola kiki, tudde eri Katonda tubabuulire ekyokukola kuba tukitegedde, tukwataganyize wamu ne Katonda ajja tusonyiwa tusaasire. Era ne Isirayiri bwe yayonoonanga ennyo, Katonda yagibonyaabonyanga n'agitwala ne Babuloni n'ebonaabonera eyo, naye bwe yakyukanga niddira Katonda Isirayiri yatereeranga. N'eggwanga ne Uganda kuba Katonda yalironda mujja kulaba nga literedde, naye okuteera kwalyo kulimu okuyingira mu mukono gwa Katonda nga tutegedde empeereza ey'omulembe ogusembayo. Nenze ku lunyiriri olw'14. Yuga nti Mukama atadde omwoyo gw'obubambaavu wakati mu yo, akyamiza Misiri mu mulimu gwayo ng'omutamiivu atagatanga asesema. Ti Katonda yali yatuteera omwoyo gw'obubambaavu lwakuba tugenze tusaba Mukama agenda akyusa. Ng'omwoyo guno ogw'obubambaavu ogutunulwe bwe wakutunuulidde weeguli. Otunuulira abasirikale batumye okuba tiyagaasi ne bamukuba ne malwaliro. N'otunulira bamemba ba paalamenti ne balonera ku ntebe waggulu. N'obatunuulira ng'omuntu bw'afa bayisa ssente nnyingi njo bafune ekyokulya. Waliwo omwoyo mulala abasomesa batuma liimuzi ez'enjawulo mu ssomero, ate bwamala n'akuguza na buno obutabo bwa holiday package ng'ate liimu nazo zaatutte empitirivu. Kati waliwo omwoyo omulala ogubadde gufuga abantu bakaaba ssente, abalala batambula nazo basaasaanya bagabangabe. Waliwo omwoyo ogubadde gutufuga gwe tulina okumanya nti senga tukyuka Katonda asobola tusonyiwa. Omusumba ayima ku TV n'avuma munne, ono n'akola kiri. Naye bwe tunaakyuka ne tukomawo eri Katonda, tukkiriza nti omwoyo gwe ogubadde gututabula ogubaddewo gujja kuviirawo ddala. Tegutandise kati, gwatandika dda ku bakabaka okuva emabega yonna yonna n'okutuuka mudde bwe tulimu. Naye bwe tunaabanga tutegedde nti waliwo ekituliko ekitali kituufu, tusobola okukyuka. Omuntu yenna bw'alinnya mu bukyafu n'omulabula nga ntuliko obukyafu, asobola okubwejjako n'alongooka n'atambula bulungi. Ne watabaawo amulabula, atambula nabo abantu ne bamusekerera. Tubulaba eggwanga Uganda buli omu alijerega. Ne tulina kumanya nti wabaddewo ekikyamu, Katonda atwetaaga ffenna okuva ku mukulembeze w'eggwanga okutuuka ku muntu wansi, okwenenya n'okuwuliriza enjiri ey'omulembe ogusembayo, tusobole okukyuka ne Mukama ajja tusaasira tuwone. Olw'16. Ku lunaku luli Misiri erifaanana ng'abakazi, era erikankana eritera omukono gwa Mukama wejje gwakunkumulira ku yo. Katonda yategeka mu budde buno fe abaddugavu naddala mu Uganda tuliko omukono gwa Katonda gutukankanya ng'abakazi. Olaba buli muntu yenna school fees zeeyongeza teryamwongeza, w'ennyumba yeeyongeza teryamwongeza, amafuta geeyongeza, eribaga nti tewali kyakusalako. Kati buli omu akankana bukankanyi, n'omundu buli kiseera aba akankana bukankanyi. Teri muntu ateredde ali awo, bakabaka bakankana bukankanyi. Teri ateredde ali awo nti ateredde. Buli omu yeebuuza kiki ekigenda mu maaso. Kati omusana gwase ne gutta emmere yonna. Kati kyovulaba nti Katonda alinamu omukono gwe tulina okumanya nti Katonda yatutaddemu omukono. Tuleme kutunula mukulembeze yekka, tuleme kutunula babibiina, tuleme kutunula basumba. Ffenna tukome okwenenya bwenenya, tukyuke tuddire eri Katonda. Tujja kulaba nga tuteredde nga tugenda mu maaso mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Ngenze ku Lw'19. Ku lunaku luli waliba ekyoto eri Mukama wakati mu nsi y'e Misiri, n'empagi eriba ku nsalo yayo eri Mukama. Katonda yategeka omulembe guno ogusembayo nga mu nsi y'e Misiri wakati, Uganda eri wakati mu nsi yonna, ate eri wakati ku Equator. Era Equator eri wano mu Buganda. Nti awo gyagamba nti wakati mu nsi y'e Misiri wagenda kubaawo empagi n'ekyoto. Empagi n'ekyoto kitegeeza ki? Katonda aba ategeeza kwegatta wamu
tufuuke omuntu omu tubeerenga empagi okukola omulimu gwe tugwanirire mu nsi yonna. Bwe tunayiga tufuuke omuntu omu era kyekyoto ekimu nga tukolera wamu naye ng'omwoyo omutukuvu atukulembera. Kati awo tujja kuba tuweereza ate bw'agamba okulinaana ensalo tuba tulinaanye Kenya eri esigaddeyo mazzi ffe kumpi naffe tuli ku nsalo. Ekyo Katonda kyali ategeeza nti Katonda yatulonda awali liva Nayiro bw'osomonyera okutaano mu Isaaya 19 tugenda kubanga tumuweereza naye ayagala twegatte tubeere bumu. Era ekyo ffe tukikozeeko tutandiseeko obuweereza buno oba obulaba bulina ekkanisa zaagala kwerangaana wadde entonotono tezimanyiddwa nnyo ne tukolera wamu. Wabaawo ensonga yonna tugikwatiza wamu, tuyigiriza ekkanisa okukwatiza wamu, tuyigiriza amaka okukwatiza wamu, kubanga ekyo Katonda kyanoonya tuyimire tuwanirire omulimu gwe mu mulembe ogusembayo. Owataba ekyo teri muntu yenna ajja kusobola kubaako kyakola n'atereera ne bw'anaaba ayagala atya. Sibakolimbira naye mbabuulira mazima mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Olunyiri olwabiri lugamba nti eriba akabonero omujulirwa eri Mukama ow'eggye wakati mu nsi y'e Misiri. Omujulirwa eri Mukama ow'eggye mu nsi y'e Misiri. Kubanga balikaabira Mukama olw'omujoozi naye alibaweereza omukuumi omulokozi alibalokola. Ti Katonda aba n'enteekateeka abantu bwe bakaaba ennyo nga yateekateeka abalondera omuntu anaabakulembera gwawa ekisa gwayita omulokozi n'erinnya Yesu alitegeeza mulokozi naye tekitegeeza nti Yesu ali Yesu Kristo. Yesu tumuteeka mu kifo kya saabalokozi buli mulembe. Omulokozi ye muntu Katonda gw'abawadde ekisa okutegeera nga Nuuwa yali mulokozi mu budde obwo nga yamanye enzimba y'eryato etaasa abantu. Musa yali mulokozi mu budde obwo ng'atwala abaana ba Isirayiri era bwe bakola ennyana n'abagamba bagimenye. Adamu yali mulokozi mulembe ogusooka naye n'awaba kuba Katonda gwe yali ayigiriza yaligamba omukyala weenenye Katonda atusaasire tugende mu maaso. Ekyo Katonda kyayita omulokozi nti omuntu gwakwasa obuvunaanyizibwa nga bola nti omukulembeze Katonda mukwasa obuvunaanyizibwa, Kabaka mukwasa obuvunaanyizibwa bwa Buganda, Musuma mukwasa obuvunaanyizibwa bw'ekkanisa eyo, yabeera omuntu asookerwako kubanga yamanye ekyokukola, yabeera accountable ku kintu kyonna ekikyama. N'omulembe guno mpeereddwa ekisa okubanga mpeereddwa okumanya ebigambo eby'ebuziba, okutegeeza abantu omulembe ogusembayo ebigenda okukolebwa. Buli muntu anaawuliriza eddoboozi eriyita mu nze mu linnya erya Mukama waffe Yesu ajja kutereerera, ajja kuwona, kubanga ebigambo byenina birina okubikula kwa buziba nnyo. Ngenda ku lunyiriri oluddako olw'abiri. Era Mukama ali kuba Abamisiri ng'akuba ng'awonya, nabo badde eri Mukama alyegalira baali bawonya nti Katonda yategeka okukuba abaddugavu emiggo naddala bannayuganda tuli ku miggo gye. Kyova buli kiseera wabeerawo kino, buli kiseera wabeerawo kiri, buli kiseera wabeerawo kino. Egyo miggo gya Katonda. Katonda gy'atutaddeko buli muntu anaabatawulira ajja kugiregako, ajja kugiwulira. Teri muntu ajja kutereera okujjako ng'akkiriza ebigenda mugambibwa ti kino tukireke, kino tukitereeze, wano tutabagane, wano tusonyiwagane, wano tutereeze kino tukizeeyo kubanga si kyaffe. Awo tujja kuwona emiggo gya Katonda, naye embeera egenda mu maaso erimu omukono gwa Mukama gy'ayita emiggo gye. Olw'abiri. Era olw'abiri naluuse kansome. Era Mukama alimanyibwa Abamisiri n'Abamisiri balimanya Mukama ku lunaku luli weewaawo balisinza ne ssaddaaka n'ekitone obweyamo eri Mukama bali butuukiriza. Empeereza y'omulembe guno egenda kuba ya bweyamo oba kibayita endagaano. Omuntu wakkiriza okuweereza Katonda n'omutima gumu, nga nze nakkiriza okusomesa omuntu niwabeera omusomesa katampita oba yali mu kiraasi. Era kiraasi zaffe mu makanisa ag'enjawulo zirina obudde bwazo. N'omusomesa ateekwa okubeerawo oba abantu babiri bazze essaawa zonna alina okuzisomesa eyo endagaano. Na buli muntu yenna oba ssente ojja kukola ndagaano okugaggawala, oba kusaba ojja kukola ndagaano oba kubuulyanyi nti buno obudde bwa njiri, oba mukulembeze ajja kukolera ku ndagaano. Mukama mulungi yeebazibwe, kubanga kati Katonda ayagala abantu abagenda okukolera ku ndagaano nga atukolera ku kisa kye, si magezi gaffe. Buli muntu anaagaana okukola endagaano ne Mukama ajja kutuuka ekiseera awulenga buli kimu kimulemeredde. Endagaano eno kuva ku pulezidenti ajja gikola okufugira wansi wa Katonda. Bakabaka bonna bajja kukola endagaano okufugira wansi wa Katonda. Abasumba bonna bajja kuddayo okukola endagaano okutereeza buli kimu ekyakyama okubeera wansi wa Katonda. N'abantu ba bulijjo kabe LC1 bajja kutuuka okukola endagaano ne Katonda nti ngenda kukuweereza mu mazima n'omwoyo, Katonda alyoka abawo omukisa. Buli anaagaana ajja kusigala nga ali mu mbeera oba yagala oba tayagala, kuba bino bigenda kubeera bya ndagaano, tewali kunyaga Katonda. Agambye n'ebiweebwayo abiise bitone, kitegeeza n'okuwaayo mu nnyumba ya Mukama, kuba bino ebiweebwayo ebikola emirimu gya Katonda. Katonda alina emisolo gye n'egyensi weekiri. Yesu kyavaga nti ebya Kayisaali bya Kayisaali n'ebya Katonda bya Katonda. Kayisaali gy'emisolo gya gavumenti, naye n'ebimu eby'ekkumi n'ebiweebwayo ebirala bijja mu makanisa. Egyo misolo gya Katonda oba twagala tetwagala, egyo gyo Mukama agyagala mu kanisa gikole emirimu gye. Kati ebeera tujja bebayigiriza buli omu aweeyo ng'awaayo mu mazima.
olwo abantu bajja kuba n'omukisa. Nenze ku nyiri zino kansomerumu olwa 23 lugamba nti ku lunaku oli waliwo oluguudo oluva e Misiri okugenda e Bwasuli, n'Omwasuli alijja mu Misiri, n'Omumisiri mu Bwasuli basinzaamu n'Abasuli. Ku lunaku luli Isirayiri aliba wa kusatu n'Obwasuli omukisa akati mu nsi, kubanga Mukama w'eggye abawadde omukisa nga yogera nti baweebwe omukisa abantu bange Misiri, n'Obwasuli emirimu gy'emikono gyange, ne Isirayiri obusika bwange. Amawanga asatu gagenda kukolera wamu. Uganda nga Yesu kulembera, eggwanga eryokubiri ya America super power, kigambo Busuli yali super power America, n'eggwanga eryokusatu ligenda kuba Isirayiri. Era Abayisirayiri olusi bajja wano n'Abamerika ne tebamanyi kibaleeta wano, kiri buziba kyama kiri eri mabega. Tuliko okuyitibwa ffenna nga tugenda kukolera wamu, ng'era amawanga gano Uganda n'amawanga ago genjogeddeko, so n'amawanga amalala agetodde nga Rwanda, abantu kye tumanyi tulimu omusaayi mu Isirayiri. Omusaayi guno mu Isirayiri mweguli. Kangulageko wano mu ggwanga Uganda, kabaka Kintu yava Sheba gye bayita Ethiopia. Kabaka omukazi Kandake yagenda n'afuna olubuto lwa King Solomon n'azaala kabaka Meneriki. Osoma ku Google ojja musangako. Bakintu mwe baava ogwo omusaayi w'okujja eno ne beegatta okufuga abantu. Kyola abantu baali beewuunya amagezi ga Buganda. Abantu lwakuba tulwanagana, ebyafaayo bye nasomako nga biraga ti ate Abanyankole baava wano ne bagenda mu Nkoola ne babayita Abanyankoola. Abantu baali wano wamu okusooka. Era maapu emu eraga nga Buganda eriwo emyaka 10 emabega nga obusobola tebuliwo, nga South Africa bakyagiyita Zulu, ng'amawanga amalala gonna tegaliiwo. Tulimu omusaayi mu Isirayiri n'amawanga ageetodde Rwanda, Burundi n'amalala Kenya. Era bw'okebera ku Google waliwo enakebera nga babantu tribe babakedde omusaayi guli mu DNA z'Abayisirayiri mu ggwanga erimu. Kitegeeza tulimu omusaayi ogwo. Bw'osoma Isaaya 27 olunyiriri lwa 12 na 11 luyogera kuba Abamisiri abali outcast oba abalinga ababoole. Tuli bantu ababoole naye abalimu omusaayi omu Isirayiri. Kati Katonda atulika tunoonya oba twagala tetwagala okujja nga tuwulidde ebigambo by'omulembe ogusembayo ne tutandika okuva mu malala gaffe, ne tuva mu kumanya kwaffe n'okutegeera kwaffe n'okusoma kwaffe ne tukakana. Katonda taliko kusoma nnyo abaasoma abaagala naye n'abatasoma abaagala bwe baba tebaweebwa mukisa. Naye ate era Katonda asomesa n'abataasoma n'abayita ate n'abakozesa. Ate abantu abatasoma nnyo baweereza nnyo Katonda kuba bamutya nnyo, tebaleeta nnyo malala nti balina nnyo sayansi, balina nnyo amagezi, balina nnyo tekinologiya, bamanyi ebyokulwana. Abo baweereza nnyo Katonda. Bw'oba osomye mu Bayibuli mu Isirayiri tewasanga ngayo basajja baasoma, Badawudi bonna babajjanga eyo mu ndiga. Kristo naye yaveeyo nga teyasoma, bamusa bonna baaveeyo Katonda yabayigirizanga. Abantu abo abatera okunyoma nti tebaasoma, ate Katonda abakozesa nnyo nabo abasomesa n'abakozesa. Era ntera okusomoza abantu nga natera okumaliza nti abantu bamanyi okugamba nti abantu tebaasoma. Nze mmanyi nti abantu bonna baasoma ne babulamu kubangulwa kuliko okwayambibwa buyambibwa. Osanga abaana wano ekatwe nga bakola ebintu naye nga tebasomangako, wa diguli atuukawo nga tanakyasobola kukola n'akamu. Kiseeza nti naye yasoma nga akola mu mirimu gyegyo gy'akola, yeetaaga kuyamba buyambi bakufunira bbaluwa. Osanga abasoma nga tebaasoma naye nga beegayirira Katonda nga buweereza Katonda n'omwoyo n'amazima. Ng'ate osanga abasoma baga nti baasoma ng'ate be bali mu kuwaba, be bali mu kubba abantu, be bali mu kulimba abantu. Teri muntu Katonda gwasosola. Bwe mubadde mujerega nti baasoma ate kati ku luno bagenda bakulembera okubalaga ekyokukola. Kati tuddeyo twenenye tusobole okukyuka kubanga baddugavu tuliwo okuyitibwa. Ne Zabbuli 68 bw'ogisoma lwa 3 luga nti abalangira baliva mu Misiri, nga Misiri ekiikirira Africa, nga bategeeza nti era abantu Katonda balonze bagenda kuva mu Africa, mu nsi ya Africa. Bw'osoma Matayo 20:43 Yesu Kristo aga nti obwakabaka bugenda kuweebwa eggwanga eddala. Ffenna abalokole tuli ggwanga ddala mu Isirayiri, naye kuno yali ategeeza ggwanga kuba bamubuuza nti ebiro bino byelukomezawo obwakabaka bwo. Yali ategeeza nti bwali baba bakomewo obwakabaka bw'okufuga ensi, nga tategeeza nti Kristo agenda kujja atule ku nsi abantu kye balowooza, naye agenda kukomerawo mu kigambo eky'amazima ekifuga ensi nga buli omu alina gondera kigambo. Kyova olaba kati akomyewo n'amaanyi, buli muntu ali mu mbeera, buli muntu mu mbeera emunyeenya. Era COVID wano wajjidde abasajja bonna abasumba abaali bayita abasajja ab'amaanyi, teri yaddayo kuyita ab'amaanyi wadde omukyalo w'amaanyi. Kyeza ffenna twakakana ne tukakana wansi, kyabajjako amagezi n'okutegeera baali beefuula ab'amaanyi. Tokyawulira musumba aga nti ndi musajja w'amaanyi, kubanga ffenna tuli basumba, ffenna tuli baweereza. Kano yatuwa ekisa n'okuweereza. Mukama ffe omulungi yeebazibwe. Njagala mbeere nga mugobera ebigambo bye ŋŋenda nga okubabuuliranga. Tujja kufuna omulamwa, tujja kufuna enkola, mujja kukubanga ku masimu mubuuze ebibuuzo, mubeere nga mutegeera ekyokukola, tusobole okugenda mu maaso okulokola eggwanga lyaffe Uganda
n'okulokola ensi kubanga Katonda ffe bataddeko essira ffe balonze. Ne Zakariya 14 bw'ogyesomeranga kuva ku 17 eyogera ku Misiri nti egenda kubonaabona. Tesooka ggwanga ddala esooka negamba nti ebibonyobonyo kya Misiri n'amawanga kiza nti Afirika eriko okuyitibwa. Okuyitibwa kuno senga tunaakutegeera eri ensonga emu etutawaanya senga tunaategeera weewo waliwo ebizibu ebirala. Senga tunaakutegeera ne twegatta ne tusonyiwagana. Kyenva nkubiriza buli muntu yenna okutandika okwekuba mu kifuba okwenenya, kutandika ku mukulembeze w'eggwanga, okudda ku bakabaka baffe, okudda baminisita baffe, bammemba ba paalamenti, abasumba na buli muntu yenna. Buli omu atandika okwekuba mu mutima mu kifuba, atandika okukyuka okusalawo okulya nti twenenye kino kye tubadde kola tufune ekkuba ettuufu, tujja kubanga tuweebwa omukisa. N'ebigambo ebyo ab'emikwano njagala obbaagaliza mu linnya lya Mukama waffe Yesu okweyongeranga okugobereranga, okweyongeranga okutuwulirizanga, okweyongeranga otugoberera ne ku mikutu gyaffe kubanga tubeerako ejja New Eden. Mujja kuba mwongera okuyiga ebyo Mukama byatugamba ebinaatutwala mu maaso kubanga twagala eggwanga lino libeere nga ligenda mu kiki mu maaso. Abantu bonna badde bali mu kuwaba, abantu badde bali mu kubula, abasumba badde bali mu kulimba abantu. Twala ebyamagero, wiiki eno ogenda mu Amerika, wiiki eno ogenda kufuna visa mu Amerika, onunayo ki gy'otaasoma, ogenda kukolayo ki, wiiki eno ogenda kufuna kalina eno egwa bugwe Katonda mutamiivu oba mulalu asuula busuzi kalina. Tulina kuyigiza abantu nti kalina bakola bukozi oba oweeza Katonda n'akuwa omukisa. Kati betwagala okusangolwa mu bantu ne babuna amakanisa, nadda mu kanisa eno nadda mu kanisa eri kubanga anoonya okuweera bamugamba wiiki eno bamulimba, bamugamba wiiki eno ogenda okufuna emmotoka ennene. Emmotoka ennene olugye nemala gajja buzzi, emmotoka bakolerera nkolere okujja nga wasoma ne bajja kuwa obanga oli mu kitongole, okujjako nga fa bawulira enjiri ng'oweereza kano n'akusima naga muntu kwata emmotoka ogiwa omuntu oyo, kujja nga naawe na bizinesi gy'okola ng'otegedde n'enkola nga weyambisa n'ennono za Katonda n'okusaba. Ne si kulimba bulimbi mu kanisa buli kiseera. Wiiki eno ojja kufuna emmotoka ennene, wiiki eno ojja kuba n'embaga ey'amaanyi, wiiki eno olyanza okuga nti wiiki eno ojja kubeera n'ennimiro y'amaanyi nga tomanyi kulima, tolina nkumbi ne bakugamba ojja kubeera n'ennimiro y'amaanyi. Kati obwo twagala tuve mu njigiriza ey'obulimba tukomewo ku mazima nti kiki ekitubonyaabonya. Tetutuze amazima. Bannayuganda Mukama yatuyita atwagala kwenenya kutabagana, kusonyiwagana, ebibaddewo emabega byonna. Tubadde n'ebintu bingi nnyo ebyasoba bengenda okumenyako akatonotono mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Nsaba Mukama lwe nadda abampeera omukisa mu linnya erya Mukama waffe Yesu.